wano mwebale ku supporting alien skin mwebale kubanga mumuyiriddewo omubiri mwenna tuva mu security meeting egenze bulungi tu deployinze bulungi kubanga eno show kigeze eri bannayuganda bakompyuta baffe batambudde bagamba eno show yabayaayi mukimanyi bulungi abayaayi tulina okukola statement tugikola tutya nga tewali anyakudde kasimu ka muntu nga tewali muntu azze waka nga simusanyufu ate n'omuziki tulina abayimbi ba surprise visit gye twagenda bagamba abagenda okujja bakuba omuziki omutabangako mu Uganda. Ekyokubiri tuwuliddeko nti Balaam ali mu luko olusindika enkuba era asindisa embega uti musanze wali abandabye nga alina byabadde akola wali naye ffe tuyise bapasita tuyise basheeke bali basaba kubanga eno show emutadde ku bunkenke ate nga mumanyi ng'omulogo w'enkuba kubanga abadde ng'ajogerako ng'agamba show yabayaayi naye tubakakasa mwena bonna abazabala bashoza Bobi Wine ebusaabala nga security tewalina muntu abba kasimu yesu gye mugenda okulaba wano Freedom City naye abazadde temuleeta abaana bali wansi wa myaka 10 tubeegayiridde polisi tukanyiza nayo netuga twagala abaana okuva ku myaka 15 okutuuka waggulu so y'abantu bakulu n'abaana abali waggulu w'emyaka 15 twagala bwana buto batusuubira abantu bangi mututuleetera bizibu eno nsonga nkulu mbeegayidde mu gitambuze twagala abaana okuva ku myaka 15 mpaka waggulu n'abantu abakulu era tukanyiza ne security tugenda kukozesa venues ez'enjawulo bwe munaabanga muzze bangi nnyo nga mufukidde abamutukuza screen gaggadde ziwali emabega teri atagenda kulaba kibenge newe munaaba mitwalo 10 nga muzze ku Freedom City tubaorganizingidde bulungi space okulaba nga buli omwadda yeewaka ate ng'afunye kyayagala ate tubasaba mukeere ku makya abantu abagenda okuwagira sheno mwabagenda ogiteeka mu history mujje tukole statement mukeere ku makya na buli muntu alina okuyingira mu sheno kuuma empisa bw'oba oli mubbi toleeta fujja ku Freedom City bw'oba oli mubbi toleeta fujja ku Freedom City kuba tulina security zetaddewo ez'enjawulo tulina ubba security mugiraba tulina abanani uniform tulina aba military tulina aba police kubanga eno show bagyeraliikiridde nnyo kati security y'eggwanga yonna eri ku Freedom City naye nze ngamba ekyobuntu security yantandikidde kuffe nga bannayuganda musuubire alien skin mwabagamba propaganda yenayena yabadde amakitinga skeno tugenda kukola statement nti n'abaana ba ghetto basobola okuba ab'amaanyi mu bulamu bwa bulijjo n'obwensi yonna okuzina luno kanguddize stage manager tuleke tugende w'omutegesi Abtex naye abeeko kyayogera dokita Kwefuukuta. Kale mwebale nnyo abawagidde show ey'ekigezo show ey'ebyafaayo show eno ebbanga litugitegekedde ne abayimbi ebbanga libeetegekedde teribangawo mu Uganda ne mu nsi yonna neffe abagenda okusooka okukikola kakati ku stage tugenda kubeera very much organized era buli muyimbi agenda okuyimba ngeri gy'oli surprise tugenda kuyisaamu essimu obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era tusaba abayimbi nga bwe tugambye nti leero twaze kukola statement mu sheeno nsaba bw'oba otuuse ku stage weeyise nga akola statement nti n'abayimbi abazze okuyimba mu kivulu ekiri organized naawe oli organized kubanga ebintu ebisinga okuvaako obuzibu mu shows bayimbi mwennyini nojja wano ng'ate show siiyo balanza alien skin wazze kumuwerekerako ate nodda ku stage n'olonchingirako si gwa alien skin yimbayo bwe tuba tugambye nti oluyimba lumu olw'obudde abantu babongeko yisaamu akavimbo oyitemu then abagenda okujja n'abantu waliwo abantu abajja n'egganga back stage eyo nsaba jangu ne DJ wo naawe kennyini abasigadde kina security yo ne bakyali bo bonna botambula nabo tuleme kukola kavuyo kye tusinga okwewala mu sheeno twewala kwonoona linnya lyaffe kuba show eno tebeerangawo era abagamba nti omuyimbi mubeeramu abayaayi ono omuyimbi tategekangako guno gwe gusoose okutegeka kati simanyi wawo ojja president ti mushoze mubeeramu abayaayi eno yesoose so twagala ne show eno ekole statement nti ku show eddako bamanye nti abategeka alien skin stage yali organized abayimbi bajja tebaatufiirako bufiizi yayimba nga yagenda kuba ffenna tukimanyi ekyatuleese wano wagira alien skin so abayimbi mwenna obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era bwe bwe tukusuubira wano n'omuyimbi waffe kati bwe tutuukaawo abatubuza omuyimbi ku stage agenda kukolako ki omuyimbi ayina ennyimba ezisoba mu 40 ekyo nno kizibu waliwo abayimbi abategeka nga balina ennyimba 2 nga bakajja mu kisaawe nga balina ennyimba 2 ayina lwasoose n'olwo lwe mumanyi n'omuyimbi okuva ku siti ya Denja paka ku nnyimba zonna z'alina paka ku lwe yatadde eggulo n'aziiza ziyoni zonna agenda kuziyimba so omuyimbi ku mutwalo gwo agenda kubeera ku stage okumala essaawa 2 byagenda okukolako ng'ogyeko ennyimba ezisoba mu 40 byonna by'olina okujja olabe kye bayita alien kintu ekiba tekiva mu nsi eno
kiva mu bwengula eyo n'ebintu ebyenjawulo. Kakati ogenda kulaba ku bintu ebyenjawulo ebiva mu bwengula ku stage awo. Mwebalinye ddala. Omutegesi w'ekivuli ogerako eri eggwanga tugende wa national ebigambo twabyogedde dda tuddamu bidde kooti y'abantu yasazeewo nti abantu bonna mubeere ku Freedom City. Ebigambo byonna tubyogedde n'okukola kwoyo mundeke ngene neebaka nsobole okukeera enkya. Freedom City yankya ekyafaayo kigenda kukolebwa na Freedom City. Olunaku lwankya ntegeeza nga mwenda public holiday. Ate ebintu bigeze ne byekwata. Kooti y'abantu egambye nti public holiday ekimenke kigenda kulonkinga konsati yakyo esooka olunaku lwankya. Ate ne gavumenti ya kuno negamba nti era public holiday kibadde automatic. Lunaku kyolwo lebadde lunaku lw'abazira nekikwatagana ne kooti y'abantu ng'esazeewo nti Irene Skin erinnya erintabanya okwogera omuzira Alien Skin agenda kuteekawo ekyafaayo olunaku olw'enkya. Era mbagambye muŋŋambire Balaam ne Palaso tibalikola ekintu okulumya gundi nomaliza ng'oyambe muyambe. Obubadi bonna Balaam bwe yakoze bakube Alien Skin bamuswazeswaze, Palaso agende ku kitanda yetegeka ecupa y'omusaayi. Obubadi twabuguddemu tegabadde gamaanyi ga Alien Skin, gabadde maanyi ga Katonda yamwogereddeko n'agaana okumuddiza. Era oluyi olwamukubiddwa erumufudde omuyimbi w'ebyafaayo ne kooti y'abantu neesalira omusango. Kooti y'abantu yakoze Balaam yabadde asitopinze poliisi ebbaluwa agikutte naye twebaza nnyo bannanga abantu ba social media. Twebaza bannayuganda poliisi gye olulyo ekiro IGP yali atufolowinga bulungi n'asesema ebbaluwa mu dakiika 2 n'akubira Abtex. Abtex poliisi yamunoonya omuwa ebbaluwa bamusanga agenda neyo wandikira kutoko show ne bamuyimiriza ne bamukasukira ekibaluwa nga kiba kuntumye n'ogala social gisesemye agenda okukola show. Era abantu musigale nga mwenna muli united, musigale nga mupika ekintu kino okuba eno show yamwe yakola statement mu public. Balaam abadde apulaninga osindika abalogo b'enkuba naffe twesiga Katonda kuba Balaam ebintu bye bibeera byakuloga kwongera kuwaayiriza. Abadde asindisa omuvubuka we bwe yajja Fort bamuyita Walugembe musanze wali bakola ebintu bya sitaani ne bapasita bali basaba musobola ogende mulaba kugamba show Balaam takyalowooza Palaso alowooza Alien Skin. Naye ate ffe abategesi ba Alien Skin tukubiriza bannayuganda mwenna ne Palaso mumuwagire abamwagala. Tulina mutima mubi, tetuli muzanyo gwa dead game, tuli mu muzanyo gwa mpala, tuli muzanyo gwa promoting talent. Ekyakoze Abtex Alien Skin kubalaga nti abanyoomebwa ebiseera ebisinga tuyita ba independent activists twagala nnyo okola ku saidi y'omuntu yenna anyigirizibwa. Mu fayita eyo mwagirabaga Palaso yanyigiriza Alien Skin, yamukuba mu bwakimenke bwe n'awanika n'emikono. Kitegeeza mu lutalo n'omuntu bawanika emikono abakkiriza defeat. Naye obusiru bwa Palaso yalowooza nti bagenda kumuwaana n'atamanya nti ekintu ekyakendeeza fevayo. Era sawa zino abonaabona nakyo asula aloota Alien Skin mumulaba atambula yeetondedde mu masanganzira, yeetondedde mu kyaki, yeetondedde mu bodaboda gye yabadde wali bali emmere makindi ewa muliiki ng'agamba muliiki nonya Alien Skin mwetondere ne ŋŋamba muliiki. Alien Skin yamugaata mulinaako buzibu agende yeetondere abaana ba ghetto. Era Palaso bw'oteetondere ghetto ojja kufuna ekikolimbo kyo. Kozi n'ekirala muto wange Balaam Barugahale omuwagizi wa NRM Lukulu okutali musango, omuwagizi wa MK okutaleera musango, mumugambe singa Palaso twali tumiinako obukyayi. Tulina obusobozi obuteeka buli shonna waali ate amanyi kyekitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo twagana okuteeka isho. Fort Portal bali ku masimu bagafiirako kale badde tusobola okuteeka ate n'embeera eyo eyinza okukyuka tuyinza okunyiiga ekimenke kikyuka essaawa yonna nga buli Palaso watadde sho nga naffe tulinawo sho naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi. Naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba Alien Skin ab'oku TikTok, aba Facebook n'abataliiko, abamulaze obwagazi n'abamuwadde essaala. Abantu mwe mufudde Alien Skin erinnya litabanya okwogera musaasire. Kati coordinator kabeeko kyayogera, coordinator Tony Sebia kabeeko kyayogera kiike coordinator kabeeko kyayogera mpozi ne Kenzo president w'abayimbi Kenzo mutereze kamera batereze Eddie Kenzo Musuuza ne ttiimu yo yonna ba vice bo bonna n'akakiiko ko omukulembeze tabeera n'abaana nabyange. Olunaku olw'enkya kigenda kubeera kigezo ky'amaanyi nnyo gy'oli. Nze ndi muwagizi w'ekibiina ensi yonna ky'emanyi
naye ndi pulezidenti akulembera aba NRM, aba People Power, aba NUP n'aba DP. Naye Eddie Kenzo Musuuza olunaku olw'enkya olina ekigezo kinene nnyo. Federation olunaku olw'enkya lwe bagenda okugikubamu ebituli okugirabanga akakundi akaza okukola ebyabwe oba okukumaakuma abayimbi okutwaliza awamu. Eddie Kenzo Musuuza pulezidenti munnange tukulinze olunaku olw'enkya era kamera zigenda kutumbulira ne ttiimu ye. Nvudde mu kamera n'enjala ennuma. Singa tajja. Nvudde mu kamera n'enjala ennuma. Kyangu oli efa bakuse. Nze kyenjagala obbalaga nti omwana bw'aba wakuzaalwa atuuka ekizaala n'azaalibwa oba azaaliddwa atya oba azaaliddwa atya. Kati alien skin tumanyi gye yavudde, naye neebaza nnyo promote eyamulaze abantu bayimbidde emyaka ana nga tewali amumanyi, n'atuuka n'okuva ku nsi nga tewali amumanyi. Naye omuntu ategese ekivvulu mu nnaku nnya n'alaga ensi emiliyoni n'emiliyoni nti waliyo alien skin, which means ekintu kibuutikidde eggwanga. Amaaso gonna mugaze mu alien skin. Abaali beeyita abanene, abaali beeyita ababede mbu tebagambwako. Kakati Abtex abalaze tosobola okuleeta man from nowhere n'efuuka ensonga. Bw'eba firimu etandika butandisi ate promota timumuzanyirako. Promota ye muntu ajja omuntu from nowhere n'amufuula ensonga mu ggwanga. Kati alien skin atankalanya ekibuga atabuse teyavudde buvunaagwa ne promota yensonga. Lwaki nti paki yawo bwe yalwana ne Mayweather, nze saatunulira nnyo abo ababiri abaali balwana, natunulira nnyo promota tusuza ku budde ng'obudde bukedde, which means olunaku lwa nkya, lunaku lwa bazira, lunaku lwa byafaayo. Alien skin agenda kuleeta ebyafaayo mu ggwanga, agenda kukyusa ebintu bingi bye mubadde temumanyi bigenda kutambulira. So nga bapromota ffe twagala nnyo ekintu ekireeta omuntu ng'akijja awantu ne kifuuka ensonga. Bonna promotinga ka miliyoni ojo tokoze bipya, bonna okola show ya Eddie Kenzo oba tokoze bipya, naye leetayo omwana from bwayiise from nowhere. Only 4 days. I salute you Abtex. Tulina ebibuuzo. Naffe tuluma buuza ekibuuzo. Venue mbwe n'amala abantu nga bangi. Tukulaza venue 3 tulina eyawali tula naawe owaye tulina venue 3 tulina eyawano tulina ey'emanyi tulina n'eyawali. Abanaafika wano tuleese emmotoka za drivers ezirina screen ennene ne screen ezaddala teri agenda kufika ngajja ate si tujja kusaba poliisi etuwe Entebbe Road tulugale tewali agenda kufikira buli mwajja ajja kujjula mu Freedom City. ndaba feesi ez'amaanyi nga bapromota Abtex Bajjo n'abalala bwe nkubamu akafaananyi ekifaananyi ekiraga kigamba nti mwegasa okulwana Balaam. Tewali alwana Balaam erinnya ate werinnya ne ssente bamuwalana ayina emmundu ayina abakuumi ayina security. Okyegera bulungi Balaam tememufula nsonga nnyo mu kino ffe bayira tetulina mutima mubi ku Balaam. That's why mbagambye mwenna ate temubisalamu mugende muwagire ne palasi abantu baawa naye mwabamanyi nti buli noonyigirizibwa nti obonaabona jangu mu sho ya Kimenge. Eno sho si ya Abtex ya alien skin si ya sho yiyo gwanyigirizibwa newe tunagenda mu sekita endala netusanga akakazi kakakeera ku luguudo naye nga bakanyigiriza tujja kegattako ffe gwe mulama gwe mugulama gwa si eno. Tetugikola ntwagala kufuna ssente, tetugikola ntwagala kukola business, tugikola kubalaga nti buli muntu wa mugaso mu bulamu. Ekyasinga otuluma na Abtex yampire essimu ng'akaaba ekiro n'agamba olaba bakulya ekisajja nga kiwanise emikono n'abuuza ne tumanya family yeeyita ki. Abtex manyi wa budiusi n'atandika obudiusi wera bwe buno bwe tulimu wano ku press conference. Omulabitex kakati oza tubize bulungi.